Bano bagamba nti Abaali balemesezza oluguudo olukola olulima babagobyewo mu kibuga ky'Embaale. Emmanuel Makumbi gyali era agenda bitutuusaako amakyako olwaleero. Emmanuel, genda maaso. Neyanziza nnyo mukulu Senkubuge Jennifer ne Mutebi mwebale kuweereza kitalo nnyo ekya muganda waffe Honorable Katolu Wama kuba nti yasizza omukka gwe ogw'enkomerero. Katumusabire abeere n'ekiwumulo ekirungi. Bwe tudda mu kibuga eky'Embaale obudde bukedde bulungi naye ate mu basuubuzi baffe abadde bakolera wano Cathedral Avenue yo embeera teyagenze bulungi era obugenzi okukeerera nga tewali kayumba bwe bakolera. Jjukira nabalagako awantu wano mabegako nti Dot Services yali alina okuyisa omwala naye nekitegeezebwa nti abakulu abaali bazimbyeko wano temporary structures baali bakyaliwo era nga essente zino miliyoni zaaliwo ddala 3 nga bagenda kuba nti bazizzaayo oluvannyuma lw'okuba nti tebaali tebasobola kuyisaawo omwala. Naye olunaku olwajjo City Council ne security team ng'ekulembeddwa omukulu RCC bazze ne security ne bulldozer ne bajjawo obuduuka bwonna obwabaddewo wano era wenjogerera tewali dduuka liriwo lyonna era nga basuubira nti akadde konna Dot Services egenda kubanga eyisaawo omwala. Wano wendi nabo andinawo secretary ow'abasuubuzi mu Mbaale n'omu ku basuubuzi abadde atundira wano agenda tubuulirako bo bajjawo batya era bamazeewo bbanga ki. Mukulu amanya Nambeta Masambu Zamiru. Zamiru badde mazeewo bbanga ki wano? Myaka nga 10. Mwafunawo muti era mbeera gye badde muwangaaliramu? Anti kati naffe tubadde bapangisa. Tubadde bapangisa basajja baatubulira batugwako bugwi mujje ebintu kale batugezaako wati. Ebintu byamwe tebyayonoonese? Ebintu ebimu byayonoonese ate sigwe mulundi ogusoose basooka ne bajja ekiro ne bamenya ne batwala ebintu byaffe ate ogulundi guno ogwokubiri ate baaze baatuguddeko bugwi ebintu byafudde nnyo. Naye mwe ki gye badde musaba? Ekibadde tusaba bakole omwala amala okola omwala batuukirize tuddewo tukole. Mubeere kungulu ku mwala? Kungulu ku mwala. Eregeza namwe ekyokola omwala mukiwagira? Tukiwagira naye kyakukoseza nnyo avuga nti twagala site site yangu ezeemu n'obuzibu n'obuzibu amaanyi. Naye nga babasuubiza okuba nti muddawo? Tetumanyi kituufu. Tuli mu nzikiza. Suubira mujja kwogeraganya nabo mulabe ki kye munazzaako? Tetumanyi tujja kwogera nabo naye tetumanyi biki ebinaddirira. Neyanzizza. Baba Olomo Otieno ngadika mulule miki mbere baatu bano okulira basuubuzi bebiirira ena kati ano baatulira basuubuzi bano bafuna ebizibu nti nga esseni yakulaakulana bifo byadambaho byesi omuntu anyakola kina yesi anyakolera so nti fufwe nga basuubuzi kuwagira nga omwala gukola kina gubiti nenga nga gwamale kubita abantu bano bakole kina City Council iba echance buli muntu esamire abenga akola kina bamufugirisa agoboleho lwekuba nti ati akuntu ano niyo hali nga basis oba foundation yesu omuntu anyakola kina yesi ananikirako niyo azi akuntu akugali. Abantu bano bamalira emyaka nga jenga emyaka giwerako baze mu myaka nga 2 n'ekintu. Bebatusako omusolo abantu ababeeya bakoleraho. Wenga okulira abasuubuzi City Council makina nga mwaganikyeko nabo? So City Council manyi ebintu bibaga mu mpapula birala biba confidential byesukanya wakola kina wamanyada ate ng'efa kuli mu public ano hegana ndi waboolera abantu ekintu kyesi okamanyire kye mu mpapula da. So our prayer is kugana nga council yamale kukola gumwala iwe chance abantu abe abakolerako bese abali nga sitting tenants iba egumukisabwe kukola kina kukwiraho. Yes. Yeye embeera eri wano mu kibuga Mbaale naye katono nnyo kambe nga nkomawo dakiika ng'emu seconds nsobole obbalaga ekifo engeri gye kitunulamu essaawa zino obumanyi olw'okuba nti kyamenyeddwa. Yeah.